ekkomera buli muntu ajja digendamu. Juni ekkomera buli muntu ajja digendamu nange nsolokera ku machanga era si buli ali eruzira. Buli omu abeere mwegendereza ku mumwa gwe. Ne buli ali eruzira nti yazza omusango. Ekyo si buli nti gwolaba eruzira nti abamuzzi wa misango. Naye nze kyenkugamba Desh, tusigalemu ak'obuzadde. Kitegeera. Munnange obeera wano era tumulumirirwa. Obeera wano ng'ogamba buli omu afuga omumwa gwe biki. Desh leero kikoze mwana wa mundo naawe enkya bajja kikola owuwo. Ensi bw'etambula. Naawe enkya owuwo gwe bajja okusindikayo. Eno ensi nze ngirabyeko Desh. Leero osobola okuba ng'olina obuyinza, olina ssente, yes, osobola okubira IGP n'akwata. Ne kale Kayihura yali IGP, olwaleero takyaliwo. Wano buli muntu ku nsi kuno asobya. Era tewali atasobya. Ate buli muntu bamuwadde omukisa. N'abo bennyini abasiba Luwirayiti basiba wa Museveni. Museveni n'abawa ssente si abazaala, abo si banyankole banne, naye Museveni olw'ekisa abaagala. Desh, mu nsi wofuna ssente n'amaanyi, engeri gy'oyisaamu abantu abakuli wansi nkulu. Nkubuuzizza nga King Sir tebamusibanga. King Sir avumye abantu abo n'abayita embwa, ye nga tebamuwawaabiranga. Nedda Desh, ekyokusiba Luwirayiti kyabadde tekyetaagisa. Tuli bazadde ffenna Desh, eno ensi tekungulwa. Ensi eno leero oli w'amaanyi, connection zo zino osobola okukubira IGP, ewa president tokonkona, naye teweerabira nti ne kale Kayihura yali IGP leero takyaliwo. Si papa yakuumibwako amagye agakuuma president leero ali luzira. Kitegeeza ki? Nti omuntu ng'akusobezza muwa omukisa. Baali balina oyita Luwirayiti ne batuula, era Luwirayiti yandyetonze. Naye omaze ossiba omuntu omutaddeyo eruzira kati ate omusonyiye. Naye n'ensi ogiraba Desh, tekungulwa ngimanyi. Ebintu ebimu bye mukoze abaana b'abantu g'owuwa n'aba atya. Ze bawulira wano abo bajjuniya basiru, ebyo byabawo tebitegeera, laba ekyo kirama, g'owuwa n'abeera atya. Nze nina wano abaana b'abantu bemmanyi bannabyabufuzi b'amaanyi, abaana baabwe basiyazi basiba n'enviiri mu Amerika. Bawummula n'amatu ssebo. Omuzadde n'atuuka ng'omwana amuswaza, n'akwata omwana n'amusindika mu Amerika. Ebiriwo tebyenkanankana n'ebiriddawo. Mama Fino oyo omulaba Desh. Mama Fino oyo omulaba. Omanyi lwaki twagala nnyo Mama Fina? Mama Fina ye muntu agenda okukubira essimu akugambe mutabani wange Junior mbadde nkwetaaga. Mama Fina ye muntu asobola okutuula naawe Desh nga wamuvuma n'omusobya. Ne Mama Fina nagamba kino kibi, kino tokiddamu, kyobola batumwagala nnyo. Komera si ye solution. Gwe bbanga lyomaze Museveni yakasiba bameka abamuvuma Desh. Omanyi abantu abavumye Museveni ku app eno? Omanyi abantu abavumye General Muhoozi? CDF atwala amagye n'olaba embwa ng'emulika emuvuma. Lutamaguzi yakavuma sale musale, tewabirabye nga Lutamaguzi ali ku General Sale avuma. Walabyeko General Sale ng'amuddamu wadde ekigambo? Kubuuza. Talina budde bwa Lutamaguzi. Kati Bebekulu alina obudde bwa Luwirayiti. Bebekulu ne Luwirayiti osobola okubateeka mu sentence y'emu. Tuswaleko naawe. Ebyo byonna biswaza Bebekulu tebirina makulu. Oyo Bebekulu yandibadde ayita buyisi Luwirayiti nga muwala we. Namugala Luwirayiti oli wankwetaaga.
wallahi bandigenzo okuvaawo nga Luwilight yeetonze ate nga n'ebintu biwedde bulungi. Nze Bebekulu manyi Bebekulu Starman. Bebekulu muntu w'amaanyi okubeeramu ebyo. Luwilight muwalawe. Kati oyo Bebekulu ayinza oyita Luwilight n'agaana. Luwilight tasobola. Naye temwamuwa mukisa. Naye ffenna tuli bazadde. Luwilight mwamulesezza omwana we. Omwana omuto. Naye kirungi abammwe bakuze. Ketulabe kye baliba. Ndeeta si. Era tujja kukomawo wano. Ketulabe. Ketulabe. Ensi eno. Ebyo byonna bya butaliimu muganda wange. Tebirimu makulu munnange. Kati zolaba ze sola siba. Nze Deshi kankubulira ekintu ekyannema mu nsi muno. Kwe kutwala omuntu mukomera. Mpozi ng'onkoze nti onzibye. Waliwo ebintu Deshi by'olina osibira omuntu nga bikulu. Nze nagendako ku poliisi okusiba YouTuber. Naye mba mmaze okugulawo omusango n'eŋŋaana kati nfaaki. N'engujjayo ne nnyenda. Tubeere bakkakkamu nnyo. Naddala nga Katonda atwazise ku ssente n'obuyinza. Kubanga bijja n'ebigenda. Buli omu eruzira ajja kgendayo. Leero oyagalizaayo omwana wa munno. Luzira tebagiggalanga. Naawe ababo baligendayo ne bazannyirayo ne babeerayo. Oba walungi. Byonna byansi. Eno ensi teri ajja giri kungula. Waliwo akayimba kenjagala ennyo. Deshi baga. Ani amanyi ebyokunsi. Ani amanyi ebyokunsi. Byonna bya kiseera. Eno ensi tekungulu etyo. So Luwilight, my sister Guma. N'obusibe buggwa. Naye nga tewali kyabadde kimutwaza Luzira. Siba omuntu nti akubbye. Omuntu akubbye miliyoni 10. Kyokka n'abagamba nti tubavuma nabo bavuma. Abayimbi wano be basinga okusasula abantu bavume bannaabwe. Ekyo badde okimanyi oba badde tokimanyi. Nze nina wano abayimbi abansasula bavumire bannaabwe. Naye ate bwe mbalaba basiba abantu neewuunya. Nze Deshi ndidde ssente z'abayimbi wano. Ng'omuyimbi agasooka onvumire gundi. Naye kati ate abayimbi wano abamu balina n'ebibiina by'abavubuka bye basasula okuvuma bannaabwe. Omanye ebivumo bye bavumye Kenzo. Naye nga bennyini be basasula ne Kenzo bamuvume. Kyokka ate bennyini be bagamba okuvuma kibi. Naye lwaki tuli bankwe Deshi? Lwaki apre nejjuddeko enkwe? Abantu abasinga okugamba nti basiba abantu olw'okubavuma be bannyini be basaponsa b'okuvuma abalala. Nze nina ebivubuka bye mmanyi bibeera byenvuma. Naye bino ew'omuyimbi gye bigwa. Eyogero bitaddeko logo zaabyo. Oga kati bino ebivubuka. Bwe naakalakata omuyimbi waabyo oba binaawulira bitya. Kwa naye nsobola omugattako. Nsobola bivuma n'omuyimbi waabwe ne mugattako. Nze saagala kummanyira Deshi. Sina wa muntu gye ndya balinga amatako. Yes. Bakigatteko ku fayiro nti agaye mulinga amatako. Sikyayagala bintu byakummanyira. Ako nako bakagatteko ku fayiro nti balinga amatako. Nze sikyayagala. Ayagala okunsiba nsibe. Tunabeera West mpaka ddi tujja kwogera. Bana. Sikyaya bintu byakwegula Deshi. Omwaka guno anjagala atanjagala andeke. Buli awulira nti onetamiddwa jangu nfuwa oluwa matako oweweere. Nze sina muntu gwe nnyenda kwegulako Deshi. Disiya ndi maka gange neebasi. Yenna awulira nti wankoowa Junior sikwagala jangu nfuwa oluwa matako oweweere. Ekyo nakyo kiveewo. Nenze Deshi sina wa muntu gye nja kwennyonnyolako. Guno omwaka ndi byange.
ate Desi nene ekirala kyenkoye nkyekubuulire Kingambe. Abantu okuŋŋamba nti taatawo nze yamuyamba, taatawo yali omulwadde ne mukolera kino, bannange yafa. Kanziremu mbabikire. Nkoye Blackmail eyo. Omuntu najja n'atandika okunyumiza nga bwe yayamba taatawo, simanya singa teyali nze, taatawo teyandifunye kino, mulinga amazzi. Omugenzi yafa mumuleka awummule mirembe. Bw'oba gwe waleeta eddagala mu ddwaliro omugenzi yafa. Tuleke omugenzi awummule, nze koyo okunnangiranga ebintu abantu bye munkoledde. Naba buno obuvubuka bw'omuyimbi omu nga buli awo bummanyiira. Mbo ye yasasula medical bills ez'eddwaliro yeebale zisasula. Omugenzi yafa. Kyannaku. Kati nze yasigalawo saagala kumanya. Saagala kumbula kameiringa. Desi omanyi mani omwaka oguwedde? Buli kyembadde nga njogera nga batandika simpase. Singa teyali gundi tandibaddewa. Junior, oyo omusajja ye yaleeteranga taatawo obutunda mu ddwaliro alinga amatako. Yeebale. Kati ajja nfuwa oluw'ennyuma aweweere. Si kyayagala mwaka guno. Story za taatawo. Eyasasula eddwaliro yeebale. Eyaleeta obutunda naawe weebale. Kati ebyo byaggwa. Kitalo nnyo omugenzi yafa. Nze nga mutabani we yasigalawo, I have to move forward. Sitayagala Blackmail. We naddamu ebyo naakomawo. Era Junior tonerabidde sinze yaleeta amabugo mu kuzika. Weebale galeeta. End of story. I will not be blackmailed. Sigenda blackmailingirwa mwaka guno. Desi abantu bamblackmailinze nnyo. Abantu Desi baagala okunjuuzinga like toys. This year sigenda kukozesebwa. I will not be used.